Mu bbanga eriise walingawo okusoomozebwa okw'amaanyi mu kadde k'abayizi okudda ku masomero olw'ennyiriri empanvu ezaalinga mu bbanka ng'abayizi basasula ebisale eby'amasomero. Kino kyakosanga abazadde naddala abo abalekangawo emirimu ne bamala kumpi olunaku lulamba nga basimba ennyiriri mu zi bbanka. Wabula oluvanyuma enkola eyitibwa school pay yaleetebwa okunogera ekizibu kino eddagala. Amasomero agasoma mu 3,000 gayaniriza enkola eno era ne gagyegattako okusobola okwanguya okusasula ebisale by'amasomero. System eno ekola ne bank. Bw'obanga katugeze nga Centenary, Stanbic ne DFCU bayina solution gye bayita school pay. Tugenda mu masomero ne twogerako n'abakulu b'essomero ne batuwa information w'abaana ne tumuteeka mu system. Bwe tumala omuteeka mu system buli mwana n'afuna payment number oba kye tuyita payment code. Omwana ono asobola okukolesa enamba eno oba omuzadde okudda mu banka n'asasula oba okudda ku simu n'asasula. So nti buli somero ku masomero agali eyo kumpi mu mitwalo 2.5 mu ggwanga nga kumpi obuwumbi 7 ze zikuŋŋaanyizibwa buli mwaka mu school fees, obuwumbi nga 5 obw'ebisale bino busasulwa mu nkola ya mobile money. Osbert Muganga nga Kitunzi w'enkola ya school pay mobile money service agamba nti okuva omusolo ku mobile money ogw'ekitundu ekimu ku buli 100 bwe gwatongozebwa, abasasula ebisale beesaze okuva ku mitwalo 3 okutuuka ku mutwalo gumu. Twakubiddeko ku masomero nga tugezaako okwogerezana nabo mu kweno enkola empya yazze ey'omusolo n'engeri gye tusobola okubeera nga tukontaininga eyo embeera. Twafunyemu amasomero agatugambye ndowooza ke kaseera tulekeraawo okukolesa solution eno ya school pay. Nga Mengo SS yagambye nti ndowooza abazadde baffe tebagenda kukkiriza okusasula ogwo busolo, so tugenda yimiriza mobile money. Kampuni z'essimu ezimu nazo zisanga obuzibu okukola embalirira entuufu ku nsimbi ze zirina okutema ku bisale by'amasomero oluvannyuma lw'omusolo okutongozebwa. Sunday yabadde visiting day, abazadde babadde bagenda okulaba abaana oluusi olumu basasulako ku bisale mpola mpola. Kati obagenze mu masomero bababuuza nti musasule, yabadde Sunday babadde tebalina option. Ng'omusolo tegunatongozebwa, emiwendo egisasulibwa gyali wakati wa $500 ne $50,000 eri abasasula ebisale by'amasomero ebitonotono, naye kati byakyuse. Twogeddeko n'ekibiina ekitaba abakozi mu zi bbanka ku buti omusolo guno bwe gugenda okukosa enkola yaabwe. If you levy a charge, it will be the 15% addition times the 2,000. That's the extra tax for government. Singa omusolo guno abangi gwe batandise dda okuwakanya gusigala nga bwe gwagerekeddwa, bangi ku bayizi n'abazadde bakudda mu nnyiriri ze balingamu edda okusobola okwewala okutaataaganyizibwa nga basasula ebisale by'amasomero.